abavuka njagala kubasaba nti tukole twenyigire mu kukola titubeera mu lugambo all the time kubanga kati government President Museveni ataddewo sente z'abavubuka youth livelihood kati atadde ne mu buli region kati mulimu industrial hub training abavubuka mu bintu by'emikono kola ebintu by'emikono abantu twenyigiremu ebyo abavubuka tuyina problemu emu kati kubeera mu lugambo all the time n'essaawa zino bwe tugenda ku trading centers abantu bali mu mupiira kuva ku makya kutuuka ki lweggulo naye tibakyali mu kwenyigira mu kukola buli omu alowooza ajja kusibaawo nga talina ekyakoze tutwale sente ezo za youth livelihood tugende tukole onoonye ekyokola